kitalo nnyo ekyamuze Tamale Mirundi kati nno abaana be bazaala bonna beegasse wamu ne boogera ekyama kya taata we ensi eno kyebadde temanyi era nsaba osooke ofune ebigambo by'abaana bano then tugende mu maaso. Katulinde tuggweyo. Abakungu bazzi mwenna mwebale kujja. Vice President yawummula, baminisita mwenna abakungu ab'enjawulo tusanyusa obalaba. Amanya nze John Tamale Mirundi nga ndi munnamateeka nkolera ku Parliament. Ngenda kuwa omukisa baganda bange bonna buli omu ababuulira amannya ge then tweyongere ne speech endala. Neyanzanyo erinnya nze Nantongo Teddy nga nze nasoma byakulima era ndi agriculture officer ekyotera. Amanya nze Winnie Mirundi. Manya Joseph Tamale Mirundi Jr. Amanya Nasali Flavia. Olaika Mori. Amanya gange nze Nakanjako Josephine. Amanya gange nze Nakanjako Sylvia. Namgera Angel. Namuli Bridget Josephine. Salibe. Namuli Jane Mary alias Maria. Dr. Tamale Gilbert. Bakungu bazi yeno family tata jalise nga nze mukulu waabwe. Waliwo abaana abalala abatali wano saagala bagambe nti tubabudde. Waliwo abaana abalala abato abasinga kuno abali gye bali. Ntandika okwebaza mwena abali wano olw'okujja otukungubagirako taata. Taata mubadde mumumanyi nga mukwano gwammwe ffe abataata waffe era tulina ennaku nnyingi ku mutima bwe twogera ku taata. Kansooke okwebaza President, His Excellency the President of Uganda. President yayagadde nnyo taata ebbanga lyonna si kati myaka 3 nze yanyumiza nti yasinkana President ne Jerusalem Moscow ng'akyali munnamawulire ng'agenza obakolako interviews biseera ebyo gye basisinkana ne bafuna omukwano bwe batwala obuyinza ne basigalira nga bamuyita okukola naye bamuputinti okusavinga this country kyabadde akola. President yalabiridde muzeeyi ne bwe yava mu State House yali amulabirira. Muzeeyi yangambanga nti President yayogeranga naye buli lwakuna ng'amukubira essimu era bwe yakolanga ensobi waliwo ebiseera ebyo muzeeyi we yali ennyo obubi. I think baali ba church leaders n'amugamba kati Tamale ngenda kukubiranga essimu buli lwakuna tuyite mu byeyogedde mu wiiki. So yamutwalanga mutabani we yakolanga ensobi naye ng'amwagala era bw'oba okuba okola ki kulumba. President yandisibye muzeeyi mu bintu ebimu bye yakolanga kyataakola teyamunenyaako mu public yamwagala nnyo era President yasemba okwagala taata ne taata kye yayagala. Ffe taata abadde wa NRM mukyalayo wa DP mama w'ekyengera I think wa movement naye ye wa movement ddala naye nga taata buli omu endowooza zo nga buzze gyakulekera. Njagala nzireko okwebaza Speaker wa Parliament tebannamwogerako nnyo naye Speaker Right Honorable Anita Amonga. Speaker ne muzeeyi bavudde mabega nga baagalana nnyo era mu kwogera kwenze yaŋŋambanga
nti speaker yali buli yafunanga financial difficulties fena ze tubeera nazo nga ne speaker tannafuuka speaker ng'amukubira ku simu maama oyo w'ekyengera asobola okubabuulira nti speaker yampanga ssente milioni 5 almost buli mwezi nga tannafuuka speaker nenzireeta wa maama w'ekyengera muganda waffe Ben ono ndowooza yali mulwadde naye yayitamu ne mu bbanga lye yali omulwadde ng'atuwa ssente ne kati mu biseera bino abadde ankubira n'agamba son, I have a message for your father we yafuuka speaker omuzeeyi bwala bwe twamugamba yatuweereza milioni 10 n'atugamba bwe mba nga mulina ebirala byonna let me know my office is open era speaker abadde atubeereddewo nnyo. Njagala okwebaza abantu bangi ab'okwebaza saagala beerabira n'abawandiise. Minister for Presidency Honorable Babide Emily Babalanda Honorable yakwatagana I think ne muganda waffe Bebe Cool ne Farouk ne bagenda wa president ne banja ensonga za muzeeyi era abadde akola kinene nnyo nga consultinga muzeeyi wabeereddeawo obulwadde nga muzeeyi alinga amanyi oba anaafa ng'amanyi okuŋŋamba kubirako ku gundi n'akugamba kubirako gundi negundi abataakwatanga nga bakubire nga bano tebakute ng'akyewuunya. Honorable Babalanda abadde akwata amasimu ga muzeeyi n'amuwa amaanyi agabeerawo era abadde atuweereza obuyambi. Haji Eunice Kakande Bebe amanyi relationship naffe gy'abadde alina n'omukulu oyo Haji era nga yatugadde okutuuka ewa president. Omwami ono atubeereddewo nnyo mu bulwadde bwa muzeeyi even before nga ne muzeeyi tannabeerawo. Muzeeyi ayambiddwa abantu bangi mu bulamu bwe nga tannalwala ne bwalwadde, so bwe tukwebaza olwaleero tukwebaza n'ebyemabega. Haji Eunice abadde atubeereddewo nnyo. State House Controller Jane Bareche omukyalo oyo naye mulungi nnyo. President bwe yawa order nti muzeeyi ajjanjabwe tubadde ne biru mu ddwaliro nga ziri mu milioni nga 43. Omukyalo ono Bebe Cool bwe yamugamba n'agamba nti nina orders ezimpeereddwa nti muzeeyi agenda kujjanjabwa ne amaka ge gasiga gatambula. Bebe Cool ogenda kunsomera kino ngenda kigamba Bebe Cool oyo baamu milioni 3 galabirire family zino. Omutebusaagala mugambe nti bamama bazaala nnyo bano bonna abaana si bamaama omu oba babiri ne family nene. Muzeeyi abadde amanyi bw'atwala family eno. Bebe Cool oyo yantuuza n'aŋŋamba gwe mukulu wa bonna njagala tulabe nti buli family abakyala abo babeera bafuna. Era twatuula ne taata Sali ne tutemaatema kyovula banzoza tunalaba yagenze mbukedde ate bansulawo kwekalakaasa tunamulaba. Abakyala bonna we bali n'abaana baabwe bali settled lwa muganda wange oyo Bebe Cool. Now munzikirize nzire ku General Proscopia na Lweyiso. Mubadde mumanyi nti muzeeyi abadde ayina ensonga ze ne General ng'amwakuzinga, I don't know whether it is true or false. Naye omukyalo ono bwe bagamba nti muzeeyi mulwadde, omwami we yankubira mwerabidde, I think bamita Morris, yaŋŋamba nti gye n'agambye kyonna muzeeyi ekiriwo tulina okumulabirira ng'akyamwagala ku mutima. Simanyi kiki yali amwagalira naye ng'amwagala nga muzeeyi tugenda mujjanjaba ajja kuba bulungi. General Lweyiso naawe tukwebaza nnyo because wazza tewasiba busungu ku mutima. Abantu abalaba nnyiga, nina abantu omubaka omu yansanga unfortunately kati simbaka wa parliament. Muzeeyi yali yakamwogerako ebintu n'aŋŋamba naye taata we yeeyita ki? Ne mugamba Honorable nze n'ogubuuza nizo obutategeera nsonga ze mulina ne muzeeyi kuba I think okujjako muganda waffe ono Tamale abasigadde muyinza okuba temubadde temutumanyi. We are extremely private.
ne mugamba muyinza okuba mulina ensonga naye nze sizimanyi. So omubaka n'akitegeera ne mugamba muzeeyi byakola bigobere ku ye, tobituteekamu ffe tetubimanyi, naye nsobola bonnyonnyola, nsobola omugamba. General Reiso yali asobola okunyiigira muzeeyi ku byamugamba, naye teyamunyiigira era atujjanjabe, atulabiridde. Tukwebaza okuba ku ntobo y'omutima gwaffe. Honorable Deputy Speaker Mumaze, Deputy Speaker Honorable Taibwa Thomas. Honorable Taibwa, the Deputy Speaker, yakubira through personal assistant we n'angamba nti muzeeyi bangambye mulwadde nti kibi nti you let me know bw'oba olina obuzibu bwonna. If you need any other assistance, let me know. Era abadde consistently nejjo yankubidde n'angamba munnange tusaasire taata tawonye mujjanjabidde bwereere n'atugumya, so naye tumwebaza atubeereddewo nnyo. Abantu abalala bonna bangi sigenda kumalayo, naye munzikirize njogere ku muganda waffe omuhamu. Muganda waffe Hamu Kigundu muganda waffe ddalaye era abadde abeera naffe consistently, abadde ayamba muzeeyi even before nga muzeeyi tannalwala, naye ne mu bulwadde buno ndowooza Tamale asobola otujulira atubeereddewo nnyo n'atuwa. N'abantu abasigadde abangi mujjanjabe muzeeyi, mumwagadde, mumunakyalinze, mumulabiridde. Kati bakungubazi, waliwo ebintu ebibeerawo abantu beboogera ku muntu ng'oluusi ebimu si bituufu, ebimu bituufu. Ebintu ebimu ebyogerwa ku muzeeyi abadde ayina, simanyi oba kiri mu drama oba muki, nti ayina sayidi bbiri. Muzeeyi bw'omusanga omuntu ababuuza nti mubeerawo mutya ne muzeeyi bw'atyo, muzeeyi bwadda ku ledio ng'obusungu bwayogeza ogamba n'ewaka bw'atyo. Muzeeyi waka abadde mukkakkamu nnyo, bakyala baabo sisuubira nti yali akubyeko n'omubiri, mukkakkamu nnyo ng'akwatibwa n'ensonyi ffe abaana okutunenya, ng'agenda ewa mwami Salio taata waffe era jjajjaffe nga gy'atuloopa nga tasobola kujja kugamba nti wakoze bwoti. Muzeeyi tumunenye ebyamusobako, naye nga ffe tumanyi nti ffe tetusobya. Tandika okunenya muzeeyi kasika ggwe nga tosobya. Muzeeyi abadde muntu, abadde ayina ebintu bye. Twebaza church nti olwaleero bwana mukulu akkiriza okusabira muzeeyi, bibadde bibongengeseza muzeeyi. Abamanyi muzeeyi parish eri ewa Mukeera, muzeeyi gy'asabira sa parish eyo. Muzeeyi tusobola kuba religious mu ngeri nnyingi. Waliwo abagenda ku street ne babuulira enjiri, waliwo abajja ne babeera religious nnyo nga ne mu church basaba. Muzeeyi abadde religious mu ngeri ye. Muzeeyi yawa basisita bange bano banjulira nti abakubiriza abajja okusabisa ku sub-parish ebiseera biri emabega yabagamba transport wange, era nga buli sande ziweereza sente abajja kusaba sub-parish nga akasente akawaayo akabatambuza. Muzeeyi yaŋŋamba nti amannya ge tulina John Tamale Mirundi, tulina amannya 3, abasinga 3 gyolinako Tamale, John, Joseph. Muzeeyi yali yaggwayo ndoza okutuma amannya nga yeteerawo gayagala nga gujja kuba John. Yagamba nti amannya ge batuwa buli limu lirina meaning. John lirina emizizo gyalyo, ogenda mu church n'osaba n'owa ekimu eky'ekkumi n'oba religious. Tamale Mirundi nalyo lirina emizizo gyalyo, ng'ebintu byombi abikombayininga. Ye uniqueness ye eya religion gye yalina. So kati bwe tuba tumunenya nti wa parish eno nti basabisizza omusajja alinga taata, oba ayina abakazi oba babiri oba basatu, bo bamanyi omuntu gwe basabidde leero okusinga mmwe ababyogera. So omuntu waabwe gwe basabidde bamumanyi era bamutegeera okubasinga, era tetubajajinga. Katonda tumuleke ajajinge muzeeyi. Muzeeyi afa bwe anaatera okufa, oza yategeera nti ajja kufa
kuba ebintu ebimuluusi babadde atugamba nga bitukola ki ng'otegeera nti omuntu ono alabika oba agenda. Muzeeyi lumu I think nagamba Bout, waliwo omwami bamuyita Bout akola ku State House, simanyi oba waali. Bout oyo yansanga yankubira essimu, muzeeyi bwe yampita ne tunyumyamu awo olw'eggolo, n'agamba nina special message eya president enjagala omuwa, era Bebe Kunduza nakugambako nti after this tujja kubasaba abalina obusobozi okutukkiriza okusinkana president tumusisinkane. Ndowooza ye ebintu byangamba sagala byogera wano, ebimu nabigamba Bout, ne Bebe Kulu namugambako muzeeyi bye yali aŋŋambye, n'agamba njagala kusinkana bwe naba mponye njagenda ewa president, era taata akyogeddeko nti yakkiriza addemu akole. Unfortunately tekituukiridde. So kyetubasaba bwe mba munaasobola Bebe Cool ministers abali wano okutuyamba okusinkana president, tubeeko kye tumugamba nga family n'omusiima. Abasinga wano abasinga basomera ku State House scholarships. Omuganda wange ono abasinga ndowooza ffenna president yansasulira part of my tuition nga ngenza okusoma amafuta eddandi mu Scotland. Nasoma koosi ya mwaka gumu n'ekitundu, tuition zaali £2.5 eza pound, nenyongerako I think bwe nali nsasula almost pound 15,000 ku kakaaga. It was a lot of money nga family tezisobola, president nansasulirako. So omuntu waba abayambye musobola okudda ne mugamba nti weebale watuyamba. Baganda bange bano bonna bemulaba buli omu alina needs ze ng'omuntu. Muzeeyi ye abadde amanyi bw'atetenkanya ensi ye n'atulabirira n'abalala bato abatali wano. So tetwagala mutwerabire, muzeeyi tafudde weetuli. Tuyinza obutakola byakola, tuyinza obutabanyumisa buboozi nga bw'abadde anyumya, tuyinza obutabimu emiratinga, naye erinnya Tamale Mirundi nze taata yaŋŋamba nti saakutuuma butuumi John, ne Tamale nti yamutuuma butuumi Tamale, ne Dr. Tamale oyo teyamutuuma butuumi Tamale, yamutuuma n'amwongerako Mirundi. Jjajjaffe taata yayinza okubanyonnyola, taata yali so traditional nga ayagala ebintu ebyo nti gwe John Tamale Mirundi, ng'ekintu ekyo kimuwa pride. Taata bwe nazaala omwana wange omulenzi omukulu, mukyala wange ali awo Esther, oyinza okuyimirirako, omukyala oyo afumbidde muzeeyi, era simanyi singa omuntu bali bamuddamu embaga nandi muzeemu embaga ey'obululu. Afumbidde muzeeyi nga teyeeganya, ne batuuka okumpita dokita w'emmere ng'omukyala afumba, nenzija nga mpeesa akasawo anti dokita w'emmere yafumbi ne tuleeta muzeeyi n'alya. Nga ate ne muzeeyi atugamba enkya nfunfumbire ekiri, enkya njagala kiri. Muzeeyi abadde musajja ng'alabirira famire ye ekyali nene, waliwo n'obuto obulala tugenda kubusigaza. Baganda baffe abakulu ffenna tugenda busigaza, sagala ganze ngenda obusigaza, ffenna tugenda busigaza, tugenda kukwata ne tusaba otukwatirako. Abaana abamu bato bakyali mu masomero ga wansi. I think simanyi oba baganda bange mulina omulala ekimwagala okwongerako. Ekirala muzeeyi yali yaŋŋamba nti bw'anaabanga awonye ajja kudda mu kyaki ekitasobose. N'olw'ensonga eyo kyaki eno ezimbibwa, sisitango n'agenda kyogerako okusinga. Famire tukutte ku mabugo ga muzeeyi, tugenda giteekamu miliyoni ya sente emu, era tuzirina sente ezo tuzireke mu memore ya taata, nti teetasobodde kujja naye kale sente zijje ziteekewo ennyumba ya Katonda. Lwe nali mbatiza omwana wange taata twabatiriza mu kanisa eno, taata namukubira essimu nemugamba tutandika saawa, manyi bantu bakuuma obudde saawa eziti. Muzeeyi agenda okujja yakomaawe bali nga bamaze okubatiza, nakoma teyayingira. Taata sali abaaliwo mujjukira kuba twali wano, yakomaawe bweru n'aŋŋamba leero siyingidde. Ekinkuba ekyennaku kye tulina nti taata teyayingiranga mulamu ate tumuyingizanga mufu. Singa kale oba twalindako n'ayingira ne yeetambuza mufu kyo okumuwalula, najja n'atuula wano n'awuliriza ekigambo kya Katonda, maybe kyandiwaddewo impact mu bulamu bwe okusingako.
bana mutusonyiwa okulandaga kampe baganda wange omu ono ayongereyo. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege, temutwerabira, tukyaliwo. Mwebale nnyo. Neyanziza nnyo mukulu wange yeebazizza nze bwe nzija wano kifaananyi enkadde ku kitiibwa ekiri wano singa ebadde embaga ya taata kiki ekyali baddewo. So tubeebaza, mwebale kujja kuwerekerako taata. Taata oyo yatugamba tajja, taata yasabanga bulungi mu kisomesa kyaffe wali erufuka era nga atera kutuula mabega. Nze nzijukira bulungi taata we yayingira ebyobufuzi n'agamba ebyobufuzi tuba tulimba abantu, sigenda kujja nnimba abantu ate nnimbe ne Katonda. N'aŋŋamba nja kuddamu okusaba nga mpezezza emyaka 7 nga mmaze nga mpandiika buwandiisi bitabo byange naye nga sikyakola ki, sikyalimba. Kyannaku nti emyaka 7 taata tugiwezezza kujja mu kyaki, naye twarwanye nnyo ojje kubanga 7 togiwezezza. Era twebaza bwana mukulu oyo eggulu yasibye ku bunkenke ng'okujajinga kungi, consultations nnyingi. Bwana mukulu nga naye ayina mukama we nga yalina omubuulira ekiddako, naye bwana mukulu mwebaza yagumye n'agamba katubawe emmisa ku lwa taata. Tweyanziza nnyo bwana mukulu ne kyaki yaffe ne mu kisomesa kyaffe nga buli omu alwana agamba nedda taata afune emmisa mu kifo kino ekyebunnamwaya. Taata saakutudde lufuka kuba wali osomerayo nakuleese ebunnamwaya. Parishi yaffe gy'obadde otera otuwa ssente ne tuzimba nga tuzikuŋŋaanyizanga famire. Nange okubeebaza mwenna banaye Pulezidenti Museveni webale kwagala taata. Omusajja we omwagadde naye abadde akwagala. Taata abadde ayagala Pulezidenti. Nze omuntu musoma nnyo mu feesi era nze ebigambo byange nkozesa okutunulira bwe nti neekusoma. Wano recently yali mu ddwaliro bebekulu najja era abasawo baamunnyonnyola endwadde z'ayina nga nnyingi tezamujja simayiro ku maaso kubanga baamugamba Pulezidenti Museveni azze wano akuweereza ssente. Era ayogera nga musanyufu n'agamba abasawo Pulezidenti ampeereza ssente nga simayiro okikola ki ogiraba. Pulezidenti taata abadde akwagala nnyo nnyo. Tukwebaza omulimu gwe wasooka omuwa. Nze nalabako taata ng'ali ku mambo bado nali muto namulaba, ne mulabako nga tuli mu lipoota nga tuli ku Room Street, ne mulabako ng'ali mu The Voice nga tugenze ku Nassa, ne mulabako nga tuyingidde Ekiro House. Era nze nagenda ku Ekiro House ne nambula ofiisi ya taata nagamba jangu olabe ffe abaasoma gye tutuula. Nambuuza chief yatuula yeeno ko nze nedda taata naye yakusindika n'otuula nga ofiisi nnungi nga alina ne waawummulira. Tumwebaza Pulezidenti nti yasobola okutulinnisa avaawa ekyotera eri mu kyalo Matale. Pulezidenti tukwebaza nnyo nnyo nnyo. 2016 awo taata yakyuka, mwenna mwalaba nti yakyuka ng'afuuse muntu mulala, naffe twabirabanga ewaka. Alabika taata yagoyinga anda, alabika yagamba omuntu wange asinga okunjagala
oba nvuddemu n'agaweko ndowooza muzeeyi abadde depressed, abadde n'obusungu nga neyenfulamu biraba byaki bya busungu, ng'azukuka ekiro n'ayomba nga naye bayembesa tebakola ki tebaliiwo. Naye muzeeyi bwe yabadde ali kumpi kufa yakkiriza nti omusajja we teyakola ki teyamuvaamu. Era tukwebaza nnyo muzeeyi Pulezidenti Museveni, omusajja wo yaleka azadde abaana abaleseewo olwo tulaba. Omusajja we wamulonda omulaba nti musajja wa njawulo, era omusaayi gw'abadde alina naffe gwe tulina, naffe tuli baaki banjawulo. Waba abadde musajja mugezi, naffe tuli bakazi n'abasajja bagezi. Era bw'oba ng'okyetaaga ebyo bye wamulabamu, naffe weetuli taata tujja kukola naawe. Tweyanziza nnyo, tweyanze ebyo. Mwebale kujja bannange mmwe mwenna mwebale kuweesa taata kitiibwa, naye temutwerabira bannange. Tweyanziza katuwe Junior dakiika ye. Manya Tamale Mirundi Joseph Junior, nebaza nnyo bakulu bange bonna baganda bange nammwe mwenna abazze kwerekera taata emirimu gyagimaze era agimaze bulungi, era tumukubireko mu ngalo. Era ffe tukkiriza nti taata ali mu ggulu, era tufunye malayika endala etulwanirira. Nebaza nnyo bonna, nebaza nnyo omuntu ow'enjawulo gwe tuleseeyo, General Sale Musabe, abadde wankizo nnyo mu bulamu bwa taata. Bwe twagenda ne taata ewa General yamugamba nti ffe tetusobola kukuvaamu era tuli naawe. Era General Sale tukwebaza byonna n'abalala bonna. Taata Mukama omwoyo gwo akuwumuze mbi. Tweyanzizza Mwami Danisali Busuulwa, jangu oggalewo oyita omugenyi omukulu. Byebyo abaana ba Tamale Mirundi bye batugambye. Kitalo nnyo ekya taata, kitalo ddala. Tumusabira Omukama amwekyumule ekyemirembe n'ekitangaala eky'olubeerera kimwakire Mirundi awummule mirembe.